Breaking news kugwe muna Uganda zenga gwamu amaanyi olowooza Museveni wa kitalo nnyo nabagamba era nzize mbasaba ebbanga ddene nnyo naye mbagamba njagala mutegeere shaping y'olutalo luno olugendo tuwa freedom ndubagamba nnyo njagala mu lwetegereze President waffe wabagamba nti the world is watching oba wabagamba nti amaaso g'ensi yonna gali mu Uganda awo kyategeeza kyeki nzize nkibabuulira kati nabagambako nti nno olutalo luno lugenda lukyusa shaping yalo era ne mbagamba nti olutalo luno ba 5 powers abamakinga UN Security Council bagala kweyuza bakomye colonizing Africa lwachi banaku tebalina minerals ne mbagamba nti olutalo luno shaping yalo je mululaba musiwe eri banange muzimbe eggali tugenda mu protestive vote tulina okuactivating human rights senga democracy alinnyiriribwa kino kiraba bakugambye batya the rise of Russian empire mu Africa okiraba kibali mukola Russia eri mu kukuzimba empire yacho nzize mbanyonyole olutalo luno ne mbagamba nti olutalo luno abantu bano bagala kuyuza mu Africa Russia wano bakugamba olutalo luno luli mu China France Russia Sahel region bategeeza Niger Burkina Faso ne Mali okitegere ekintu ekyo bebana abasatu abeyawudde mu ECOWAS kubanga ECOWAS ekyali wansi wani wa America okitegere ekintu ekyo kiki ekituuseewo New Kid on the Buloko wamwe gwe bayita Ibrahim Traore akutte gold wa Burkina Faso yenna n'amuteeka mu mikono gy'omu Russia okitegere ekintu ekyo amutadde mu mikono gy'omu Russia kiki ekirala ekiguddewo Museveni wamwe afunye miliyoni 3 eza dola military package nkidamu si humanitarian aid military package okuva w'omu Russia nzize mbagamba ekintu kino ne mbagamba luno lutalo tugenda kufaafagana n'omuntu okitegere ekintu kino ddala Russia ekutte sente gwagamba nti Russia eri ku side yo era Ibrahim Traore New Kid on the Buloko ndoza mukirabye bino bye bimu ku byali bimuleta mu Uganda mubirabye so kino kyembagamba nti waliwo abategera revolution eno n'ababuukira obuukizi revolution abali internet driven we are not that and I thank God tetuli part kwa abali internet driven tuli revolution driven Russia eri mu kureizinga empire Ibrahim Traore akutte gold yamuwaddeyo okitegera mutadde mikono gy'omu Russia Museveni afunye miliyoni 3 eza dola this is not money zo tezibatiisa lwachi nina kye ngenda okulaga gwe muna Uganda kyesaagala otye wadde okwekangamu n'olunaku n'olumu ti Museveni afunye ekisente just kyembadde njagala okuprovinga be ba revolutional dwarfs abadde bawoza nti ekintu kyetukola tetukimanyi Ibrahim Traore ndoza mumulabye Russia mugirabye ekyekola then ne Museveni mumulabye this is the good news katusoke tuve mu video eno then nzije tweyongereyo nkugambye Africa etabuse yes nkulamusezaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpaji luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK abali mu South Africa abali ku muliraano mu Kenya Nairobi abali mu Canada abali mu Dubai mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV kakati nno era mu ngeri yeemu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel so mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV
kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga woba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message buli wookona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza ng'era we mbeebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti so si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira so tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kyekiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kyekiggwanira bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo poyinti eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira mutuufu ogenda n'owetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira ekyo kyekibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowoozayo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe
kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda bw'agala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikeetinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.